Buganda Field eteeseteese olukungaana lw'abakyala abato ng'ennaku z'omwezi 16 paka nga 19 omukyala omuto ali eyo. Nkujjukiza era nkuyita mu lukungaana lwa Young Women Conference olugenda okubeera ku Midland High School e Luwero. Tukukubiriza nti wandibadde mu kiseera kino ekitono ekisigaddeyo wandibadde weewandiisa n'emitwalo 2 gyokka. Sente ntono nnyo ate olukungaana luli wane no Luwero ku Midland High School. Tewandisubiddwa weewandiise n'emitwalo 2 olukungaana wamu lwa mitwalo 5. Weewandiise nga bukyali abateesiteesi basobole okuteekerateekera ekisingako okubeera ekirungi. Emirundi gyonna gyonna oyinza obba ng'obadde ng'osubwa naye tosubwa ku mulundi guno eno. Omusumba waffe Ivan Sebagala yeeteeseteese wamu n'omukulembeze waffe Margaret Katongole n'omukulembeze w'abakyala abato bateeseteese bulungi nnyo ebyokutusomesa. Tosubwa onoogenda, nze nja kugenda.